Kwanga kankole konze mbera mu town KCCA ejja nekwata omukazi ow'emiyembe nga capital wa mitwale esatu kati omalo mukwata banata aba KCCA emiyembe ejo bagisuula wagonya ombule bagisuula wa banga abazitwala wakusitewolo ne bagisimba simanyi kakati atogenda okulaba ng'alina gwayitako omulala n'akwata oli kiregezo no yasasudde alina gwe yawaddeyo alina onyaatunda emiyembe naye byeba mu buukoomu kati aba KCCA balinamu abantu baabwe abajja bayitamu nga basolooza nagamba nti esituti temugendayo bamaze osasula tabakwatako akulira ekikwekweto gwe bawa ssente Lord Mayor alaba gundi yange abiraba kakati bwe bamala okukola ekikwekweto Lord Mayor akirabye kuba ogenda okulaba nga bagamba nti yo temuyitayo ne bakwata akapande ka mobile money ng'oli atuddewa akola mobile money naye ng'oyo asasulawo rent ate nga bandisose kukwata amusasuzawo rent lwaki amuteekawo mukizo beerawo kuba yamuggyako ssente olengera ku Wilson nawo kyaliwa nga bamuyita Fati akola mobile money alina olujjaawo I think Jessica ya mwami Kirumira kati bapangisa lujja olwo kati yasasulawo naye bajja ne babeera bonna so nga tebasose kugenda kukwata mwami Kirumira lwaki bano bapangisaawa ku lujji wano batanya kupangisa wandibadde kubo baki yes ekyokubiri nga tonakwata abantu bakolera ku kkubo lwaki emmotoka zikyapakinga ku kkubo nga mwagala smart city emmotoka ziri ku kkubo edduuka ly'omuntu lyerino naye ng'emmotoka eryawo kasitoma anaaliraba ati ontegeera nga Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu mbibwa byogere ku kamera gwe kitekelo ebika sikyogera so bikwini wakola ki namukwana nga bono gamba nti ffe twalina waffe waka ajajja waffe yasooka ne baleeta omukozi waka kati omukozi kye bakola bagenda ewaabwe ne basasula ebintu okimanyi ne bamuleeta nga ye wa waka naye nga mukozi wa waka yes, naye nga bamusasudde yes kati nga Jesina wasa nagamba nti kankwane Subi Queen bwe nabanga tugenza okukola omuntu omukulu gw'onoolekeranga omwana alina obuvunanyizibwa nga mukulu kwa Subi so amukwana olw'okuba muntu mukulu alimu omwaka alimu omwaka mukulu wambo tegamba alimu omwaka gumu kubanga nze ndaba twogera mbo alimu emyaka olabanga emingi naye bannange njagala inkimama akutwale kyokyegeza twamukwata kubanga omwagala yali amwagala just kumulekera bana ona wabakyala beeru si Subi Queen ajja tangalamu waliwo emyaka bwe gituuka inkimama Subi Queen Brenda mama Brighton hi chala mulungi omumanyi ali beautiful ate ayina empisa ate nalina omutima omulungi ate mulokole just lwakuba nti lwakuba akaaba nnyo ate musiraamu nnyaka tuva okwogerako ebyo relationship ey'omuntu nga si wa ddiini yo olowooza ayinza okukola tesobola yogera nnyo nga tukuwulira wallahi tesobola kati kankuleko kino bwe nkukwana nga nze siri musiraamu nga oli musiraamu ekikola nsobola okuleka nenkuzalamu abaana nembakuwa omanyi so kyekibakola n'amaaso gatangala amanyi nembazi batembwa za nnamaaso ali n'amaaso meeru
buyinga olabi Oh my goodness. Oh. naye kati onabikaalya abawala abaala bakanyakanya ebigambo ebitwana tasosola abawala ebyo mawanga. awo omwana n'awunga Ali obadde ogamba Omusajja bukati zazambale nganze amaaso ezi. ge meeru Kati nganze bwe mbeera nga siri musiraamu. Nisha n'ongamba nti tokkiriziganyizza ogobeere n'abaana bwe ne mbakulekera mu ddiini yo. Wallahi nteekwa okuzaala ab'eddiini yange kubewaka baba mmanja. ekitegeeza tebuyinza kukola Tebusobola. tebaba bufumbo Kati omusajja akera ku makyana agenda ku church gwe n'ogenda yeno ku muzikiti obadde ki? Tebikola. ffe ne kurani yaffe egamba omaringe omukyala oba omwami of your religion kubanga values ziri ze wayogeddeko ziba zikwatagana Ate kakati nze wembeera omukyala kibagala simawulire gyo wekyanguyira ng'omukyala ye musiraamu nga gwe oli wa ddiini ndala okyanguwamu kubanga abakyala bakyuka Ekyanguwa. Kati kankuleko kino. Wallahi buli alina omuntu nga si wa ddiini yo nga mwawula eddiini naye nga muli bafumbo. Omusajja Buli muli omwe alinayo omwana ebbali. Buli omwe alinayo ebyama ebbali. omusajja mukolokotera ku shooye bantu Ebyaddala sikulimba kati kankuleko nno. Balya n'embizi. Balya ne eyo gye bali eyo gye babe. baba tebalya mbizi omuntu ng'omwagala omuntu N'akomawo ng'omwagala mubiri emuleke obasanga nga bali mu kulya embizi zaabwe eyo naye ng'akimanyi nti bawe ye ali. Ontegeera abirira eyo n'akoma waka hani kati abatala kurespectinga akurespectinga tajja kikola ate aba agenda kugamba nti sigenda kakati bw'amala okulya embizi n'agenda na brush nga olina fayini tekiba tekibeera n'omwenge gwennyini if I love you I respect your culture okitegeera kakinga gamba muntu oba nfunye mugisu bwaba bali amaleewa ne bwe nkera ku makyoyo ne mwagala nga ngamba ffe kati jjukira ffe waffe omwenge guzivunaanyizibwa ku bantu 8 agulagirira. Tulina mwana abasajja abeeyogeza eby'ekisiru n'omusanga ayasama mbuzi omwenge sigunywa naye engugulu oli musiru. Tetukkiriza olaba agulagira abagizi nti bagutundawo ku keviina kifu era omusango naye ate okuwoza mbonza sikunywa naye engugula sikugula nezibeera sente zange ne bw'obiŋŋamba togulya mukazi mwenge inna lillahi wa inna ne baba kuyiwako amazzi ne baganywa. Olaba ne twatudde wano n'oŋŋamba nga gwe ogwegulira nga tutudde wano babiri era ŋŋenda. Ontegeera nze ndi straight. ekitegeeza ababrother baffe ababeera mu mabaala eyo nga bo tebanywa bali ku kasoda oba kakooko ekitegeeza bali ku kikyamu olw'ensonga baba beewomereza ng'omuni w'ekiro olw'ensonga nti omuni w'ekiro yeebuzabuzanga afukana omuni w'ekiro omulaba emisana aba mukambwe talina gwatavuma naye byamulumeko ekiro nalyoka egamba lekera jukira kumama eri mu mmwanyi buli kaseera mpesimu yange otwala yange ine iyo innahama inna binyashiya indahama inna binyashiya kyekyo kuwedda kwekali wano dina kakano ali nga kuteekewa gwe osaba ekinisha kikola kasikuwalo diwali gwe kwekiri mpola leero wankoze oti byonna bibi byonna weebiri ate kino size yemu neyange marriage cancer welcome to Sham 256 is happening gwe tugamba kaswa ekigambo is happening yavunyero lex yange ngoma yo Sham 256 naku lulungi leero ndine ali muzungu ajidde mu gear owajo tugamba ka sex ko munsi kaako kakati ebiseera ebisinga ffenna abaakulira mu kyalo Shalom nze omuwala gwe nasooka okwegatta naye twali mu lusuku naye empumumpu oba ye yakoonoka oba lulagala kati olulagala luno lwagiranga ne lwekoonola bwe ruti nga lugwa Shalom nadduka omwana ate n'omulekawo maama we nga mukambwe ayinza n'okugoloza paasi sakisiwa omusi kumuleka anyuma nnyo kati omwana ate mmanyi onya kudduka naye kuba obadde naye kiringa okuba Shalom ng'olina omukyala ewaka nga temukolako sekisi mu kiyigo era bifu nga tulinda wa ku buliri ku kitanda ng'amataala gavuddeko mu kiyigo nosooka omusika epeesa okitegeera kati omuntu okulikodinga omuntu nga bali mu nsi wakikyamu si mukazi wo si wa luganda lwo si ki at least bakange
badduke bapaapaale nga bali bwereere. Namanyi ffe twalinako omwana batugambanga nti omuntu omubuusa entengo ng'erimu ekikwaso balemeramu. Kati twali eyo mu nsiko nga waliwo omwana alina gwali mu kuggyamu eppeesa ne tubabuusa entengo nga twagala balemeremu tubirabe nga boolaba eby'abaana abato. Tebalemeramu naawe. Tegeeza ebintu tebikola. Bya kisiru. Mbu simanyi mbu yamulemeddemu. Kati sekisi w'omu nsiko, sekisi wa bulaputire yenna bajja kubulya mu comment section. Nze nkolera abantu. Nze njukira sinnawasa sirina Nazaala. Ye banazaala baffe ki kibakwasa smartphone mwayitako dda. Kati anze batwalanga ebirabo ku buko. Naga maama nkwadyo ki S25. Kati batwale banazaala baffe onoowulira. Nazaala wange bwondaba mpitaako munnange mpitaako. Bwe natuuka nga nzize wammwe ekirungi tobeera nawo ffe tuli Baganda Nazaala obeereri nga weekwesa. Tana kusemberera. Kiba tekigatta. Kati Shalom sekisi w'omu mmotoka. Nyekala ula byosigira abantu. Ula byoteeka mu bantu. Abali bamukozeko buuza jjebyo ye mbwa jjebyo batemumanyi. Ogenda tomeza abantu ali. Tomukola nko Shalom. Shalom yogera ng'otya Allah wallahi billahi yogera ng'otya Allah. Wemanja Allah alaba akebera mutima. Ebyaliwokko. Ebyaliwo nene kakati nzo kwa bivaako. Omanyi kituka n'okivaako n'oku. Kikwata ne kitabuka kawo ogenda okuvuga n'ogize bali n'obadda bw'indiketa. Eri abamu ng'otudde mu mmotoka y'omuntu mu maaso ng'otudde mu buliri. Ng'odde mu mmotoka y'omuntu mu maaso ng'otudde mu buliri bw'omuntu omulala. Katonda wange bannange. Shalom Katonda wange. Nesi oli mmotoka kati wava ekizi tetantala n'owaawiishi. Oyinza okugwa ku musaveya n'omwalira ne bonnet n'ogiggula n'amagulu ne gayitamu gati nga omusaveya y'abaatya nga muwanvu akoma kuli ng'onomumenya wano bwoti. Oyina ofuna akakyala nga kapi nga kalinga olaba gundi onaani ajja tiwaffe yani. Aliwa. Zubeda. Nofuna akakyala nga kalinga olaba Zubeda. Nga kampi tekalina kabina. Bannange. Zubeda alina ggula ebbina alittake. Akomawo leero. Ava ttaka akomawo leero. Terijja bbula. Owuwo yewuwo evvivi likutikka ekinywa ky'enkwe era tujja mmulaba. Zubeda tolya mu nsi y'olukwe njagala okiikire bulungi babbina lesi waagwana. Zubeda saba agenda afuna ebbina nena mukasa yafuna ebbina. Abantu saba balina amabina. Kati ali mu abina mu abagaga. Ne mugogerako mu kamenya ku ground biralamu. Nanti naye waliwo n'eddene nnyo lyolaba nga teritukula. Waliwo lyolaba nga digazie okuva eno okutuuka eno 14 ku booda nga liri bwe lityo olimanyi eri. Ebbina okuva eno paka eno 14 ku booda. Nga booda okujja eno okutuusa eno 14. Kati waliwo lino nga Mark Kisejja ddi walampa kwajukira esikira mabega. Esikira mabega. Nekana empira giggwako buleki ziggwako kulaki ziggwako. Neyo kaja to omukagwa black emipya kiso omukagwa black. Kati waliwo lino linakyewundira liri ng'enjaga. Bikabya amabina. Kati nakyewundira liriwe bata nakyewundira. Lijja ne libange libinuka bwe lijja ne lijira bwe liti. Lijja ne kola tine likamu asama episode nakyewundira. Munakyewundira. Ebbina linakyewundira. Ebigambo aliyo bijjawa. Ne bata nakyewundira. Kati ebigambo bijjawe bina kibata nakyewundira mbutuufu. Kati bina nakyewundira omwana nga abadde azze waka omusoka ku lupiira ng'ayoze mmoloka. Olyo kuni nosooka olisala akataka lutu esooka kubalirwawo ttukula eri. Ate waba ava nakawuka kisuka. Salama lodi. Mufuufu. Ajidde ku booda. Kuba olupya n'olokoleeta kagoni kashawa gero n'osooka oliisa akateebu pya n'oddamu n'ofuna akawero n'osooka olikaza kuba liba lyakuvumba oba ng'avumbebbwa. Bw'olisimula bwoti gubajuga liba n'ebigondogondo ovumba vumbe ebbina n'oliga bwoti n'olibibiza no bwoti n'olibagika eno bwoti obanga anyige bebiga bya ali muzungu tebikwa malojja gwabyogedde sinabyogerako mpola mpola nengo lute Shalom nduwa mpola twano Uganda etuuba eno Uganda nogiraba naffe abagirimba eno tuwa respect okubanga oli mu Uganda kubanga nze nga ali ndimo overstay
Sirinyanga ku nnyonyi. Oli muki? Overstay. Oli mu overstay ya Uganda. Ono banga toli muno. Naye mu Uganda mulimu abantu nyamukwata mbamukuta overstay. Va ku kya Uganda. Nali nebuza mu Uganda basaba visa. Nga bonobeera wabweru mujja kujja mu Uganda. Obuli asanga yayingira. Nange nkyebuuza. Obeeri yababereyo nga begomba okujjako wano. Nange nebuuza. Waliyo ensi omuntu n'asiiba nga asiibira funa visa ya Uganda. Nga ffe tusiibira ofuna za America naga Allah jimpe. Ng'osiiba otya nga n'abali osanga omanga Uganda nfwe naye abaziga baviza oyinza omusanga n'omuwa bumi mutwalo oba 10 agikuwa. Bagabira visa za Uganda. Simanyi ate tuli mu Uganda olwo. Banani gwe Jebbi gwe abeera eggulu. Visa za Uganda bazifunirawo. Jebbi weggulu. Ate gulu nsindala. Gulu nsindala ku Uganda. Balina president waabwe. Balina president waabwe yabe eggulu. Mpola mpola. Nilo kyo mugenda mbivulu temuntwala. Wakagenda wega mukyawa. Nalabe mulina Jebbi. Ne Jebbi nagenda ko mbantu. Jebbi musajja waabwe. Ekwe kaga kujja mbivulu. Gobera ku TikTok oyo ng'olina Robert omufumba kyayi. Bw'olaga obuntu bw'oguza obupya kanyo kalaba. Bangamba mbu nina amaani. Olina amaani. Waliwo yakuvuma eyakuwemula nyina okumuteramu akayimba nafa. Akayimba kakafero kamuteramu ako. Yakuvuma nga alina obusungu amanyi akubye hit. Nyina okumutera kakayimba. Kati Shalom mwana Uganda ogiraba. Yatagafa ab'omuntu omunene. Kati ate eriyo abagitaddeko ekifuba. Ng'amaanyi mangi. Uganda togisaako kifuba. Kati njagala omuli Uganda gyotekako ekifuba mutabani wa biliyoni abayokyeza mwoke. Nabya nga basaasaanya n'evvu mbere ya ku Facebook le. Kati evvu baliyawula batya nga kubeerako enku. Bakyazanga yetu kyembuuza naye yakigwa atambudde ku mawanga. Ndabake amawanga gentambudde Jinja Mbalala. Ge mawanga kotambudde. Omuntu we bamwokya mubaamu enku. Nti kye nebuze evvu eryo. N'eggumba lino liggwawo litya? Lyo liggwawo. Eggumba lino liggwawo. Obadde ki? Bano ababbi nga tebaggwawo nga babookya. Ababookya kabuubuuto nga bali mu bya bipiira. Bali bakwetegekera. Babookya kaki? Kabuubuuto. Ani Professor Jangu soko gye tukubuzeyo katono. Professor Ntambi oba agala kwesimbawa. Ntambi ogala kwesimbawa. Ntambi. Mbadde nga tonda buli kanaku egonyi bipya. Ko oli smart. Togisimeko osima ku kasajja. So amusima. Anakuda mbiri ebyaffe bitwale twambala. Kakati Ntambi twetubuuza abantu bano bebookya. Evvu lino lye bakuŋŋaanya balyawula batya ku lyenku. Bagamba nti evvu ly'omuntu balya kala ya white, pure white. Then eryenku liberamu dakish. Kati balyawula batya nga gonna gitasa amava abiri. Wali osaba nga amaze okwokya lyekuŋŋaanya ery'omuntu oba olyawula. Batya lyawula mu process ya crimination. Biri abazungu biriko fano balina bongeza temperature no igwawo ngamba ano ekololwano kati ngaye bayakezza mutano kunku oyawula wache vuli enku kuli omuntu kamba kubire kati gwemba nesize ko bade wesize professor bali awula batya kankinonyereze ko sijja kuba abazungu obera muwekka tekubako ku bazungu Nawuli bagamba nti ery'omuntu byo liba white. Yes, ne liba white. How do you separate? Yes. Ne gumba okugwawo ku kuchendewo yali gwawo liche gumba. Tuna boza sudire. Gumba tuna boza sudire. The process nyangu just to inform. Kituufu. Tuna kebera ko Google. Would you recommend to be burnt batasima kulima wati? Okubera criminated kuba burnt. Crimination. Kati nzikiriza mu religion y'Abahindu. Era very soon. Ogafuka Muhindu. Genda nawe Muhindu bakwoche banjoche bansasa sinza kiza boy kunjo semiriki kanyo katonda so kubonya abanyanga bagenda kwocha kunsi ngane jora kagenda kwokezayo ndi mubbe teba abo chabera mu egadani flavor bagenda okwocha jazi minini na wanda muliro yagambye agenda muddiza lera dduse ali ku boda Uganda ko Dani Flavor tandikira kacha yogedde byaki tandikira naye akapale entambi oyo akutungira naye ngenda kabulamu okugaziyamuko abakati abala kaki yabitandise weekend okwambala bwa yatayambala bwatyo ali smart kati olaba kati ngoyo ntambi nga wayambadde bwatyo wano Uganda ogiraba eno tidala kutako kifuba ontegedde lwate waziise gondira jivu babadde Malala lugezigezi abagenza okuziika bagenza okera ku mukwano lugezigezi mukwano gwabwe ki
ku kofini ya Sudiru kwabaddeko omusajja omu omuddugavu bamuyita Bongo Ogu naye nga babaddewo bamayinja bakinaani you nothing buli kyonna gy'okola tuulako wansi mu kasenge ko weekubekubemu nti ogambe nzaani ku kofini y'omwana wa Sudiru kwabaddeko omuvubuka omu ng'alabika bulungi owa bbulaaka kitegeeza n'abagenzeyo olugezigezi mbawani babadde bakimayo ki kubagezaako ffe Sudiru aziika emirundi emeka taziika nawe kaweereza amabugo kati kankoleko Shalom omuntu okufa essente n'okugenda byanjawulo omuntu ng'afiiriddwa waliwo omuntu gaa nti gundi nina omulabako wano asono nze naziikako egundi ebutambala eyo jjajja wa Kirumira yali afudde omugagga Kirumira kati ate kyali wange Haruna yali alina bwamu yali naye jjajjaawe kuba aliretedde ku mugagga Kirumira natuna omugagga Kirumira yajja n'omusirikale ow'emmundu amukuuma kati ono gwe twatwala yali musiraamu tumutadde mu jeneza bulungi kati nga bwe nzija amaaso ku Kirumira bwe ngazza mufu bwe ngajja ku mufu bwe ngassa ku mmundu erinnyo nga lyakedde okkuluma Shalom nga naagali bbayi tegana kyegayinza kukola akalo kategeere erinnyo nga lyakedde okkuluma nga naagali ebbali ogalaba tegana kyegayinza kukola okujjako gwe ekizampo Katonda nga yezza okujjawo newobeera n'omuzinga ate ensi teyimirira muno mu Uganda eri atamtegedde nti Nagivu yafudde nadde nkyabuuza ntambi anyway I'm sorry to ask era kankibuuza yafiira ddala oyo omwana okufa gyekuli ate okufa kuyina obbeerawo ate nze nkwagala kubeerewo senga tekwaliwo olaba omutima mubi tugulina kati nga weekuli imagine emyaka 10 ogenda nga togenda ffa n'omutima omubi Shalom okuva kati emyaka 10 okuva kati ffenna tekugenda bbaawo muntu nga n'abaana fayinza okutaba nga kuliko bazzukulu leero ozosomesa kufa ng'otukanze nnyo twadde lyoyite cheeki bannange nanti ze kye neetaaga Shalom omuntu ategeere nga tonnakola kintu munno buli oba ng'olina ky'ogenda okukola jjajjaawo azaala maama waaliwo taliiwo taata wo azaala maama waaliwo taliiwo olinayo muganda wo buli olowooza nti oli wakabi bw'oli tunula kuba obbiibo tulina ba obbi baffe Shalom nga akutuse kuweeka bomba ya nnyaanya eyo ebeeramu kidomola abo gwe abalina ab'enaggala abo babo nze sina obbi wange aweeka nnyaanya yange bonna ensi abakubira kalungi abo bali mu masimu afuna diguli agenda mu masimu nokakali abonaabonera ki nkugamba ebigambo bino Shalom ensi tugijjeko ekifuba buli kyoba ogenda okukola kyonna lowooza ku bantu ab'amaanyi omanye enjovu weefa tebabikakamyo ontegedde nti Nagivu nga bwe yafa eri abalala abaafa negwe lyonna lyayide ku baani gwolinga Mustafa bwati wayogera Mustafa yagamba yokka yabadde muggwanika ontegedde kyoga teri balala bafudde mutemulubirirwamu kali akaki humanity ak'obuntu obwani Nagivu ye talina kufa abalala bafa bo si bantu nze nalinga mu buto Shalom nga wakatwagala abantu baffe tuleme kulima oli serious ku kyalo nga mwagala omuntu afe muleme kulima neme kulima kitegeeza nti bwali buto bwe nafiirwa muganda yange lwe namanya nti abantu tebalina kufa nti Sseruka Bamayute bwe bakwata ku lirwa amanya nti liruma kati abantu bano abafa bantu leka kukuba kerere ku bantu abafa nti gundi yafudde naawe ogenda kufa buli kyokola omuntu jjajjaawo aliwa otta munno jjajjaawo aliwa Shalom tukwata ebintu nze kati ngenda kukolera mama wange surprise eya Women's Day saagikola kuba nali siina ssente kali nafunyemu akaseke ngenda mukolera ekimuli ky'essente kyakakadde ngende mumulabe lwaki akasente kootwalira nnyoko okajjemu ki kukuba bantu kutta bantu wamenye ennyumba be wamenye balina abazadde nga bw'olina owuwo ontegeera nga bw'okera ku makya n'okwata omuggo waguguze mu mmoloka ng'ogamba gwa kkuba ba booda n'oguteeka mu motoka yo
jamu bwakwata n'ogamba dereva kanninye ki boda olina amagezi ate nga agula omuggo kuba ba boda kyokka jamu nakwata yoga kanninye boda jebye motoka jireete obudde bunkutte ngenda tuka ku ofisi ng'obudde bukoze eki bugenze ngeri gy'okuwoba n'aba boda sumulula misinde dukawo naye olina omuggo mu motoka teri alinamu omuggo mu motoka nga sigwa kuba ba boda bagigula ne mujja bagitunda n'aguteeka wano naye ng'akimanyi muganda we yamuga asiina mulimu nga yakwata sente n'amugulira piki kyokka n'agula omuggo ali mu paaka alagirira owa boda aleete nnyine we ku kikomero ekyanja emunyonyo maama muleete wano ababoda bewagulira omuggo kuba tulina mwaka obuntu humanity waba tewali Shalom tulina ofuna mwaka obuki ak'obuntu Shalom ogaye nti kino kyo bwe nkikola ak'obuntu ndeka kulooza nti eno ensigo ena gye wagijja mbuyiyo essaawa zino wayiwayi baziganya okutambula ennaku 15 10 na mmeka lwaki abakozi bagenda kulyawo obubenje oba zikaddiye wayiwayi abaana bwe bagenda kulyawo kampani egenda sala abakozi ontegeera kakati njagala ombuulire obuntu humanity eriwa teri akeera ku makya n'ogamba nti ey'emmotoka kanjikuba wetta abantu 15 nga naawe mwoli accident ejja ate ejja buli wamu yo teriiko Shalom wano ekintu kiyinza ovaayo akatale kakuba Shalom yafudde amasannyalaze mu by'okusaaga aji yali ali mu kukola dduyiro nakka wansi n'atula n'amala n'agwa ng'afudde Shalom nze nali nfiriddwako kyali wange ng'avudde mu nnimiro najja ku dduuka anywa akatunda bakamuleetera ly akasaabye n'akola bw'ati n'akutuka ono amukolako nti akatunda nkalese yagwayo buki bugwe twetaagamu ak'obuntu olumirirwe ku balala oleme kulowooza nti buli kintu mu nsi muno kikyo bwensi yiyo buli kintu kyolaba gweoyagala kibeere kikyo gwogenda kuziikibwawo okujjako ng'oŋŋamba nti wano walolako ku mulambo ng'olumala okufa gwekola gusituka kugenda mu bbanga waggulu tegubangawo ekizimbe ky'omuntu oyagala kukitwala naye ng'ekikutta naye ng'eri omuntu oyo gw'ogamba nti ng'alina kalumu kalunga bokalaba nga kassente konna kalimu ne esi nze na video gye nalabe nga waliwo omusajja bamusibye sseŋŋenge naye nga bamutonyezaako ekidomola bwe bati kakati ekidomola ekyo genda okwateko ku pako ng'ebadde eyidde owulye bwekola ki bweyokya wavaawa gwakola ekintu ekyo nene pako teyakya nnyo bannanga olaba akaveera keekokya akaveera obuveera nkakutonyedde naye nga bamusibye sseŋŋenge mwana mu Uganda yabadde Congo wano mu Uganda nga boogera Luganda Shalom wano tulina ebintu ebyapeninga ng'omuntu talinamu kaawo nze njagala omuntu abeeremu n'ak'obuntu okere ku makya ogambe nti kino nkoze kyaki lwaki kino nkikola omulabye sseŋŋenge bali akoze ekimusajja wattu kati linda olabe eyali amutonyeza akaveera amanya ekyo ekidomolo kirabe ekidomolo kaliita 3 naye nga bamusibye ate sseŋŋenge ate nga bamusibye sseŋŋenge ali mu bokisa musajja wattu kati omuntu amutonyeza ddawo neyeebaka ewaka linda olabe yali atonyeza ali mu NRM biri mu Uganda ali mu t-shirt ya NRM togirabye akigamba we ne baŋŋamba Shalom ologera maganda okwagira gavumenti eno muganda wange ali there is a problem wiiki eyo edda daga kukuba amasasi ku National Theatre awo kukuba amasasi twalina jjebbeeyo nga tugakwata kuli sevens kati tuweta obaali balonda bakyamaanyi beero si wano baba naba NRM kati mba mutano obwendinga ku National Theatre ano bazizi nga baliira emmere awo ka restaurant nokula mutajja mwestana sijaga tribe bweja ali mwestana nga bali babiri balina pistol 2 kati omu mutunulya bwenti genda jo pistol why are you peeping munye yamukomako ngagala kunkuba amasasi mbana akaita bati nimwe ya starting bweti impeta mudda second nga 5 nabako bakuba amasasi ku National Theatre abasajja atambula ne mundu ali muzungu nalaba pistol 2 eziri physical mumajja atamanye pistol bwati kuna mu Kampala wa nanti kakati Shalom moyino okumanya kino
Lwaki fa abasiraamu abamu batuyita ab'omutima omubi? Lwaki abasiraamu batuyita ab'omutima omubi? Kankubuulire twakkiriza ekigambo okufa. Ajali bwebezze era tata wange olwa tutudde namupira essimu nti aliba musi. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Alumwa ogenda okulaba kuba mu kyalo nti mufulumye entebe bateeketeeka okuziika. Ekyo kiveewo bala bakola ebirala. Kati tunookiteeka mu mutwe nti omuntu bw'afa ensi teyimirira. Kakati ate wano mu Uganda waliwo engombe egamba munnange tobyogerako. Lwaki atoyogera kuba lwaki ogamba kuona abyogera kati n'otagamba kubali ababikola? Anti bayinza okukima abaga ali bayinza munnange okukima ali waabwe. Eno Uganda mu myaka 6 waliwo abataaliwo. Mu myaka 6 abo bennyini baali bato. Kina kininga n'abamu tebaliiwo. Tana kuzaalibwa abakola ebyo. Osanga omwana omuwala gayi nze kankubulireko waliwo embeera gy'olukako ng'olaba byabuwemu. N'osanga omwana omuwala ngali mu mmotoka gayi yanyumya naganga omwana omuwala amuzaala naye nga yamwambula empale. Nze nagendako mu ddwaliro nga ndwadde akatuuka. Akatuuka nga olwadde ki? Akatuuka. Walwala ki? Akatuuka. Akatuuka kiki? Kakwata wansi ku mipiira ne gizimba bwe giti. Bakatacha mu luzungu. I don't know. Kati baddense kanyewa ngasola na kutambula. Si empanama. Katuuka. Kati ngasola kutambula. Ali muzungu yalwala akatuuka. Naye natuuka mu ddwaliro nga no option emu bw'bangamba nti nino genda nga sola na kutambula nga nina kati nga bolo zizimbye nga zivudde bwe zingandina mukasola na kwambala mpale zizimba. Yes, ddala ne zeewaga nga zine zaagala okwabika ne zizimba ddala bwe ziti ne zikola ekitumu bwe kiti. Kati nengenda mu ddwaliro nasangayo muwala yali dokita nga yeka gwe nino nlaba. Ku bulumi bwe naliko ng'olina okweyambula. Ninneeyambula n'ateekako gloves n'ankwata bw'ati. Nawandiika eddagala naagala tebankuba empiso. Naye mu bulumi nga bumaze okunzibwako mumaze okuwona naddayo. Mbaga nja kulaba dokita. Nantunula bati namutulaba nemugamba ne kankubuuza. Bwe wantunula muli walowooza ki? Ontegeera? Kati imagine omusajja wa myaka 6 bamukutte baleese omuwala wa myaka 2 mu eki atandise omwambula obuswavu obukkakkamu ng'omwana akutunuulira bw'ati. Fe abasiraamu tuba tunaaza omuntu tebakkiriza musajja kunaaza mukazi. Eyamma abakazi be banaaza. Era ono omusajja abalagira bulagizi naye ng'ali eno ekyokukola. Ontegeera? Ak'obuntu ke njagala okukola ki? Okukomyawo mu bantu. Tukomyewo ak'obuntu. Nze siwagira gavumenti. Naye ate gavumenti yandibadde ekola bweti. Buli lwolaba omuntu ng'ayogera ku kintu ekyo nti kibi tebamukwata mu kitereeze mu proving wrong. Abulwe kyayogerako. Abulwe kyakola ki? Kyayogerako. Nze nasomera mu UPE. Naye njagala ombuulire UPE eyo nga bw'eri ennungi omukungu wa gavumenti agisomeramu. Kubanga nze okuva mu P3 I think UPE yasanga mu P3 P2 nga tusasula nusu 10,400. Aliwa bbeeyi. Ng'ennya kuliko 1000 lw'ebibuuzo olwa lipoota olw'obuugi n'olwa fayiro. Bagenda oteeka gundi. Empapula zo. Kati njagala Shalom oŋŋambe nti ali essaati gy'olimu eriko ekituli ngene ngikyuse so sikuwemula mu bantu ali munnange nno omanyi owunya akamwa genda osenya amannyo omugani Shalom kati ndi ntya kati kateredde twogere munnange oluguudo olwetaaga okukola oyogerako lwaki mu ddwaliro temuli ddagala gwe liteekemu gwe tobakuba proving wrong mukuba kerere muteri ddagala kati njitaddemu kati mugenda kwogera ki kuba eddagala njitaddemu abasawo beekalakaasa nti tebasasulwa mbasasudde. Ono omuntu ono buli kyayogerako ono ewaka omukazi buli lwabeera nga wawasa omukazi Shalom najja ng'omukazi agamba tonsibisa nviiri zimusibise olabe kyanaayogera tongulira ngoye zigule oziteekewo kati tagenda kubaako nakyakola ki nakyayogera kati tomukuba lwaki oŋŋamba nti onsibisa nviiri tomukuba gwe tomukuba gwe mugambe kino kiri bwe kiti
Kwanga kankoleko nze mbeera mu town KCCA ejja nekwata omukazi ow'emiyembe nga capital wa mitwalo egi. Esatu. Kati omala omukwata banata aba KCCA emiyembe egyo bagisuulawo Gonya Wambule bagisuulawo. Bagamba bazitwala ku Stewolo Ne bagisimba. Simanyi. Kakati ate ogenda okulaba ng'alina gw'ayitako omulala n'akwata oli. Kiregezo no yasasudde alina gwe yawaddeyo alina ono atunda emiyembe naye bye bamubuuka omu. Kati aba KCCA balinamu abantu baabwe abajja bayitamu nga basolooza. Nagamba nti street temugendayo bamaze osasula. Tabakwatako. Akulira ekikwekweto. Gwe bawa ssente. Lord Mayor alaba gundi yange abiraba. Kakati bwe bamala okukola ekikwekweto. Lord Mayor akirabye kuba. Ogenda okulaba nga bagamba nti yo temuyitayo. Ne bakwata akapande ka mobile money. Ng'oli atuddewa akola mobile money. Naye ng'oyasasulawo rent. Ate nga bandisose kukwata amusasuzawo rent lwaki amuteekawo mukizo obeerawo. Kuba yamuggyako ssente. Olengera ku Wilson nawo kyaliwa nga bamuyita Fati akola mobile money. Alina olujjaawo I think Jessica ya mwami Kirumira. Kati bapangisa lujja olwo. Kati yasasulawo. Naye bajja ne babeera bonna. So nga teba nsose genda kukwata mwami Kirumira lwaki bano bapangisaawa ku lujji wano batenda kupangisa. Wandi badde kubo baki. Yes. Ekyokubiri nga tonnakwata abantu bakolera ku kkubo. Lwaki emmotoka zikyapakinga ku kkubo nga mwagala smart city? Emmotoka ziri ku kkubo. Edduuka ly'omuntu lyerino naye ng'emmotoka eryawo kasitoma anaaliraba ati. Ontegeera nga ne nannyini kizimbe yasazaawo akapande parking. Sente zaawo azaagala disini za renti azaagala. Ontegeera nti mu kizimbe mw'okolera osasula amasannyalaze, osasula kasasiro, osasula amazzi, osasula toyi ne renti. Amasannyalaze tegaliko g'okozesezza, gali ku ge baagala okukusasuza. G'osasula. Nti eryo edduuka lina balubu mmeka? Ebalubu gajjala emitwalo 3 n'eyo 3 n'eyo 3. So si g'okozesezza emitwalo 9. Saako toyi. Bw'ojjayo lita 5 ya 5, bw'ojjayo lita 10 ya 100. Okupama kwa 3. Tekiri ku mirundi ebiro n'ezikuba emirundi 4. Ontegeera. Kati ate waliwo aka iflis k'otomanyi. Shalom bw'otikka container nga Kasuku mwajiri, Ali mwajiri, Saimo mwajiri ne Zubeida baagala buli omu asasule. Tena wedo ne babiganya obigana ebyagundi ebyo gatta ffenna. Nani kakati nze seesobola ngenda tumya laptop 2 zokka. Shalom yayina amaanyi agenda kunteramu nze nyakusasula Shalom. Kitegeza nti Shalom alina clearing ennakawa ajje eno ffe tuwebale nze seesobola. Kitegeza balinga abagamba nti bagenda kirekera bamu. Ekibuga tuba tugenda kivaamu. Ontegere kyegamba. Shalom ngenda kutumya emisibi gya mitwalo ameka? 5. Shalom yegwe ngenda okutumya emisibi okuntera mu container asobola obukadde 10. Kasuku asobola obukadde 6. Kani muga Shalom okundetera emisibi gyange egyo gy'emitwalo 5 kinkostinga ameka njagala okukostinga emitwalo 10. Ndiye kale nziwani ozwe Shalom. Ate baagala nzo w'emitwalo 5 nepakire ngende kuyiwala bajje emisibi gyange mu container bajibale differently. Ontegedde Shalom. Kati ekyo kifu. Container no balina kugibalanga bwezze. Shalom ajje no twebale. Ffe twebalire ne ebyaffe. Kubanga eri mu kutikka ffe twatumye Shalom. Eriwa agent nga bebaleeta ebintu. Ffe twatumye Shalom ffenna nti gundi ogenda kwa ngabono gamba tugenda kuziika. Tufunye taxi y'olukale. So sigamba nti buli ali mu taxi alina okuba ne permit. Ne permit. Wadde example nnungi. Si buli muntu ali mu taxi. Nti alina okuba ne permit. Dereva gwe tuvunaanyizibwa okuba ne permit. Kakati yeyo influence nti Shalom aleta container yayina permit esasula ebintu ebyo ffe tujja kulaba Shalom kwagwe twawadde ebiri gyaffe egigenda okuziika okategedde. Bwe tuba tugenda kuziika tuwandiika abantu bagenda e Masaka twagala emitwalo 3. Dereva taxi n'agamba netaga abantu 14 n'azitujjako. Omusirikale bw'ayimiriza taxi tabuuza buli muntu nti mpa permit. Avuga mpaki permit. Kati ne guno omusolo bwe guyina obbeera nti Shalom atikka container okuva e China, Dubai, Takiwa yayina okuba n'obuvunaanyizibwa ku maali eyo erimu
uffe abalinnye taxi ya Shalom gwe tugenda okukola ki humanity obuntu nti ali aleta bino ebikopo bya plastic yakola akantu ak'oluggi bino gwabireeta no nkuwa kyakulabira bamanyi gwabireeta mu nga birungi nti oluggi luno lw'empangisa ali kisobola kusasula musolo gwa container mungi tiwe twegattagatta tusobola taxi ene namba nze sola gisasula bwomu wala linyo ku taxi omusajja ng'ali mu maaso wano n'agamba kino ekifo ky'omaaso tuteekamu omuntu omulala njagala omberewo nzekka nga tayagala muntu amunyigiza no conductor wajira deliver wajira bwagirirawo n'ateekawo amawulire ge n'akisasula jijukiremu konya nga tugenda emukonya ekisoga sajja twaga ate maga kyagalawo omuntu sente mmeka bwezi tijjazibawo kakati Shalom tosobola kugamba nti taxi yonna egenda okuziba nze ngisasudde kangisowole yonna twegattagatta okulaba nga tutambuza obulamu omwana kati asookerwako okusoma nga anasoma buli nyina sasula kakadde kati kuli uniform nze Robert asasula kamu nkaaga tekuli uniform ya mitwalo 8 kamba abantu tushoni wa Nasala asingo wa university ate nga kyandibadde kituufu lwaki omwana Nasala asumbuwa Shalom omusomesa asomesa Nasala mwe credit Shalom abaana baffe bakabira mu Nasala jukira tubeegobako n'omwejjako agende kati twetaaga tubeeremu kokko obuntu Shalom naawe olowooza nti ekituufu kino nkikola weeyita ono aweereza emmere lwaki muboggolera nga naye mukozi lwaki ndi emmere y'omwana ono mu woteeri mbunja kuzikima olweggulo n'oyitamu n'odduka tudduka buddusi ali leka tulina okulya tuba tulina okulya ali nanti mu butalya yambiro omwana ono tebamuwa tebamusasula essowaani wazisudde fooko byonna babimusala kati yagenda kunnyuka makaya mu bukunnyuka amakaya agenda kukusabira bubi mu kusabira obubi nabwe tugenda kufuna baraka bw'oba toyina tolya kuba omwana agalaga naye Shalom kye yankoze ne bansala ne banvuma kale basana omugo bakubuli mukabe kasinge muga genda bawuza mbu ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye ziri mmeka ntono njagala ombule Shalom kamunye bazirya nange mbisawo bivo organic nange saposa wange mbajukiza bivo organic anacho fe project sangwa omengo opposite Masengere ewa Dr. Senjobe ajanja bisabutonde achala abazi bikirenseke mulu mwanga muri mu nsonga sake abasajja kaweka up call kamwe ka abasajja ka kunywa kasirapu nga tutambula bulungi towanga abulusu na kubugumu nolekana abasajja kwa ku 0752 60 24 27 gende mengo obuze Dr. Senjobe akubiva ajabba kola kompola mpola. Okay, abaganda bange mbajukiza abazamzam baleta ebintu okuva e Saudi Arabia. Sengo kamwana akateeka. Mayenze kasanku kyaza. Bonna sengo na video ya kalango bonna obo kasoma wali nga kazanya wali katojja kawa jebbi. Abazamzam bali e Saudi Arabia baleta ebintu ate Shalom wanyime ennaku. Buli wiki wandibadde mpayo olunaku. Gwalumpa nze so ali obera busy. Ngambera busy kati onkubide simu negamba Shalom kan. Kati lulonde. Onaku wali walumpa da wankwera desimu nga Shalom. Nongamba ali kuloksa tuino bera fene era nzimade nduyina. Kati fune lunaku ki? Tujafuna oloko. Tukola olwokusatu. Kuba olwokusatu lubaawo. Ate olwokubiri. Nalonso olwokubaawo mukama wange. Olwokubiri sikola. Kati kola olwo tukala banga ali muzungu buli lwakubiri nga to enyo kyane egenda kulaba nange. Kakati Zamzam baleta ebintu okuva Saudi Arabia. Kati Shalom Saudi Arabia ina akakodyo. Abalinda omwana oyo abadde house manager omulinda ku kisaawe. Kati lwajja n'emigugu agenda kwokesa. Abadde akola. Jukira boyino mujja mu pesa lye lisooka. Ajja ne bugumu. Kati emigugu gitika bana Zamzam ajenga ina handbag. Otuka ali bwoti. Bitwa byanguwa. Batwala n'ebintu ova Uganda. Batwala ebintu Uganda e Saudi Arabia balina ne office abazamzam enamba yabwe eri 0706 35 87 73. Abazamzam e Saudi Arabia babileta byonna ku nnyonyi ne ku lyato. Nano mu Uganda batwala okuva mu Uganda paka. Yes, mbajukiza abazwa and sons. Baleta abayina bed cover in beddings. Yes, bampanze sijenzi Shalom sina kino kyendagula wakacha kwebika. Kacho obwo ojja ola buli kalanko nako olina ngojja kawoyo. Era ne munyo shagenda buteekamu. Era kati kano kamazo kalanze bulungi. Katiranga abazziwa nakojja kamwa kabenga wali oyogera nga bekazanya wali eri abazwa and sons. Zwan sons bali kumkwana kedi bayina buli kyakwebika bed cover suka blankets tawelo.
mbajukiza aba classic skin therapy ntinda waliwo ne yali amanyire ennaku enjagala mu mutwaleyo yeye mwakomanye sekao seka waliwo naakola kagundi ku ka TV gwe nali ntwalayokko classic skin therapy bali ntinda lwaki okola ku TV ngo ine mbalabe bakola ku nsusu mbalabe mugaba ne guno omumwango omanyira abantu byonna babikolako olina olubuto olunene olina akabina kajjudde ebinya nga wenna otambula tokyase ebbuto likulinga ebbuto baga bagenda okubuuka bulanda era siki babikolako byonna nga biggwa bakola ne bukero bano nawumula okutu nebizimba akakubana omuntu bane bunnumya ennaku nina abalwani ya gadgets baita tabu z'abaana bugaali ebyokuzanyisa bali Pioneer Mall PA83 buli kyakuzanyisa ky'abaana buli kyonna kyandibadde weetaaga byonna aba Rania gadgets babirina so mugarange shalom tugende nze wendi buli lwako tugamba nga ali muzungu nga twogera ku bintu mpola nga babitambudde mu ggwanga nga tuli twatambula ku nsonga y'obuntu humanity yes nti nze mukusanga omwana oyo Robert esawa kino batusene ku serigama nti mwana wange era ndiye mwana wange naye safuna access mutwala nti mu adopting ana mu family ye bamwina ka access naye nga nze mbeera naye namuteeka mu mbeera nti buli kyayagala nkimuwa lwaki mu mbeera mwe namusanga siri mugagga naye ate siri bubi otegeera siri mugagga naye ate siri toli mubi kati nja okusanga abagagga ate abagagga ennyo be bali obubi ennyo kuba baba bakyayagala bakyayagala ennyo simanyi lwaki basene zijja n'omusirikale sikitegeera kati tulina okufunamu kaako obuntu nti bazaagala ozikuuma ndowooza naye tezaagala kerere abantu nga beewaana awo waleko mu banka ngeri y'emiziki nze ndaba abantu abagaga nze nina ssente ate I don't know there's a problem fe tulinaffe abantu abaavu twagala nnyo provinga nze nina ssente nze tomanyiira nze biki competition gijje ku bantu ali ennaku nkyazannyo abayimbi naye ali ddogo likyase mu bayimbi ekyokubiri teryagaba najjako eryeddogo oliraba naliko yennyini agamba mukama akusaasire ate omusawo yagamba mukama akusaasire ne muwa ssente zange babuuza bagendayo nga ngenze mu ssawa teri gwogenda kuloza ebyeddogo biraba eddogo gyeriri kuba n'omubaka bamuloga naye nkubuulireko byonna byokola bimanye kulufa yakunu yagamba kibe nekiba wallahi byonna byokola kimanye bwe kinaagaana kuggwe kigenda kukwata omwana wo omusajja yalindese ndese namaliri ekayunga nga mulogo nnyo kati omukazi ajja amugamba nti nina gwe njagala okutta n'amugamba nti sookoddeyo osooke wekkanye ku mutima nti oli mwetegefu okumutta nti n'amuwa eddagala n'amugamba nti musiraamu nti ndimuteere kadomola ka wuzu ku makya eddagala baalitegaye olwali okakwatako bwati n'ayita ajati tesisobola kusimattuka naye mutereeze kubeera gundi negundi ngenda kufa n'afuna wuzo n'agenda n'asala n'ajja n'atuula mu ddiro bwati era n'akutuka okalya dda yakola atya ono mukwagala ebbanga lyamala nga ajonjisa badde abatta bamutega eddagala yennyini ono bwe yali musaba yalitegaye ku kadomola ka wuzo olwali okakwatako bwati ajati yali agenze okuloga yalitega oyo yennyini omulogo ng'oli bwana akwata emmundu n'agikuggyako nnyiniyo nga tegedde kyeyakola omusawo yali muwa n'alimutega gwe yali tegenya omusawo endese wano ekayunga nkuvuddeko gendawo babuuzeeko n'akutukirawo kati byonna babayimbi olwa bye bakola nze nabadde naza abayimbi be nze nali nga mukyalo nga tina abayimbi betwagala olaba ng'omulaba nti w'amaanyi naye waliwo abayimbi batwanoga nti kiki ekyamutuukako kasinga kibalemeddwa okwezuula ekyo ali kakati ekyatutuukako kati kiringa bula ku tiktok wano tiktok gye tuliko giraba eno waliwo akaseerako nga gwaliko Shalom tosobola kuleeta wano mwana nga taliiko otolina kyogenda mumwagaza ontegeera kakati omuntu oyo aggwako kati n'abayimbi balina okukimanya ne bwotaloga kibagambe nnyo ng'onudde mu kamera abayimbi kati
ogwako tosobola kuyimbira bbanga lyonna. Waliwo n'abeeroga bokka. Busiri bwe bukuloza. Kati n'abye John Black yeeroze yayimbye hip hop. Kugamba ebigambo bino biraba. Nga wana akaseera nga kwoli. Ng'oli muyimbi kwoli gwaliko. Planninga kakulekawa. Singa nkeeranga. Ontegeera? Kandekawa. Nti Mesa Kisamakula bwe yamanya nti akadde kagenda n'akola hoteli. Papa's Sport. Ontegeera? Ne bw'atafulumya retirement ali awo anoga nsimbi. Ontegedde? Omwami mukama wange yamanya. Lwaki osakyasanga omuyimbi nga asibye enviiri asobola okubeera ku stage ng'ali mu myaka 45 naddira abawala batandika omukwata ku luuto bamukwata wano ng'olina omukazi n'abaana. Butategeka. Akakulumba na. Ate muyimbi kigwe Ali olina omuyimbi gw'olumbi. Omuyimbi ayimba nga bamukutte ku lubuto obwala obuto. Ebyakyana kitwa nti kyenkikubula nti lwaki tegeka. Ontegeera? Nze nkuba bifaananyi Shalom. Mu myaka 10 okuva kati lwaki omwana omutambo oggolera mbuyitawo nkuba ebifaananyi lwaki sibivaamu netandika okukola studio ng'abaana bankolera. Ontegeera kyegamba? Hakulekanyire gwe muzayi naawe. Ontegeera? Nti Shalom yakola channel eno. Naye emyaka 6 Shalom akyali ku channel. Twogera kati nagamba abantu naganze Allah nsasa kweza myaka 10 ngandi ku bino. Ontegedde? Kati nze kuba fresh kid kala abaana abali baawo. Kuba kati bafukaza bano bajja bakuze. Kati kye kizibu kye tulina wano. Tulemezaamu. Aha. Kankuwa example ya Haji Moses Kigongo. Ye Moses Ali. Ono omukadde akankana Moses Ali. Ekituufu nga yeetaaga kuwummula. Ontegeera? Ontegeera? Nti kati bano abayimbi balina okukimanya. Nga tonneekwasa ddogo. Lwaki nti Matiya Luyima akyasobola okujja okugamba okumusanga ku kivulu ng'ali mu bantu asibye empale eri eno ayagala alanga ekivulu ng'ate ali mu kuttunka ne fresh kid. Ontegeera? Teweekwasa ddogo. Gwe kennyini weeroga. Mu kaseerako waddanga mu kupangisa ngoye. N'obeeranga n'abantu abakola eggaali nga bonna obasasula. Obaliisa. Ontegeera? Eggaali yaki? Funayo akazigo okateekewo. Mukateekawo kakununule gye bujja. Kakulekawa togenda kuloga. Lwaki buli kaseera onoonya hit. Kati obuzibu tuna ali ng'otesitinzeeko ku ffe mwa ku success tugwamu eddalu. Omuntu ng'atesitinze ku success awunga. Nze ntambula mu kibuga omwo. Naye omuntu akuyita ng'akuvvoola. Omuntu akuyita mu kibuga omwo ng'akuvvoola. Gwe Ali ffe tulayikinga video zo. Nenzikakkana. Mugamba oli otya? Naye ng'akuvvodde empisa gy'akuyise mu gwe Ali. Ontegeera? Ffe tulayikinga video yo. Naye nga tomugamba nko nti ndayikinga. Bamanyiira Ali. Naye nga olina okuwa omuntu ekitiibwa. Nze Shalom omuntu mu kibuga oli n'akuyita nga byagamba bya kisiru nenzikakkana ne mutula nga oli otya. Nendekako ne kifeke smile lwaki? Aleme kutwala byayagala. Bakambwa yo biki. Ku TikTok yonna buli kyokola kyonna manya nti oggwako. Buli kifo ky'olimu kyonna. Olunaku kugenda keera. Jajja wange nze yankubanko ku miggo nga ntadde muno mu magulu bw'ati. Naye lwe namusitula bwe yamanya nti nkuze. Yakuteeka mu magulu. Ng'akukuba onyenya kino kiringa ttimbo onyenya kino kyemabega. Kati olumu lwagala bugezi ku makya nga ne jajja ono mmusobola. Nga amagulu agateeka muno bw'ati ne mmusitula bwe nti. Yamanya nkoze eki? Nkuze. Kakati buli kintu kyonna w'olimanya oggwako togenda kuloga. Togenda. Lwaki omuntu gy'ogenda okuloga ali mu mbeera mbi? Gy'ogenda okusaba obugagga ali mu mbeera mbi Shalom. Atadde ku nnyanja akasiisira. Siripa emu ya red emu ya bbulu. Ogenda okulaba yagogomodde oguzibe. Omusajja omu omulokola alina ennaku kyagamba naga nsereze mutuwa tuzirya. Nasanyukira omusajja. Abamutabukira basumba banne. Omusajja oyo yali mutuufu. Ne wano wennyini nze kankubule ku basajja abo nze ndi musajja musiraamu. Abasiraamu baba baagala bannumbe. Sente ze tuwaayo tetuziwa Allah, tuziwa kutambuza mirimu gya Allah. Masanyalaze bbiru. Bbiru z'amasanyalaze seeka waffe okwambala. Imamu olina okuggulako ekkanzu. Lwaki imamu otusaaza ffe abasaaze nga tuli mu kkanzu ezinyirira? Sente ze tusulayo sooka ogguleko ekkanzu. Oli mu mirimu gya Mungu.
Ontegedde? Yes, saddaka yange gye mpayo njiwaayo mu bulungi bwange. Nti ya Allah kutereka nunka wayo kayambe ku Busiramu. Obusiramu kabuyamba katya imaamu ono kunyirira abaana bali okuleeta basome okola omuzikito kubanga gunyirira bwe kiri. Sikyagala nze kusanga nga nze zijide mu kanzu ya mitwalo nanga imaamu ali mu kanzu ya mitwalo 6. Kakutuse bwe kati. Ontegedde imaamu n'omusanga ebine ebyo tasobola bisala ze zino sente ze tuwayo imaamu kwata ku sente ze tusula y'Abasiraamu onyirire malayo kuba gwe wasoma eddiini ya Mungu. Imaamu wasoma eddiini ya Mungu okuba ejjuba oyambale engato ovuge emmotoka imaamu oli mukosa Abasiraamu bosaza bali mu vyeyiti. Yes, ze kyagamba kye kituufu. Kwata sente zo kuba gw'osomesa ebigambo bya Mungu wabisoma. Okusoma eddiini wallahi billahi kireke kirala. Ogwewayo okusoma eddiini. Nze nasoma eddiini naye yansanguka togimanyi. Abo basajja okukwata eddiini osanga imaamu kyeyune ng'atula ku muzindalo bwati nga buli kyayogera akijja mu mutwe. N'osanga senga kiti nga kyakola wallahi yeetaaga okuwa ekitiibwa. Yeetaaga okuba ng'alabika bulungi kubanga asomesa ebigambo bya Mungu. Ontegeera mukwate sente ze tubawa. Munyirire kubanga olaba imaamu osanga ofisi ya imaamu nenge ejjudde bizibu. Ali tannalya bangoba mu nnyumba ono atalaba maaso ono mulema imaamu nga byonna bimwetisse naye bwe tuzisuulayo nitandika ziringiriza. Bakubana abatunda ebyobusiraamu kubanga ebyobusiraamu nabyo byandivuddemu ebyo okuva mu Shalom n'ogamba nti tulinawo ekigo ky'abamuzibe kwa kizimba abatali abasiraamu bafeta abalina abaana abazibe mbaleete bateekaawo tugaba basomesa tubaliise sente eziva wano ziddaawo oba muzibe weegundi tumuzimbire ennyumba. Omubaka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasanga muzibe n'amubuuza nti sebo wandiyagadde Allah akukolere ki nga tonava mu nsi eno? Kigambo buzibe wallahi kigambo kubanga tolaba. Namugamba nti nsaba Allah nsaasire ndabe ku mukyala wange nezibeera second saaga. Kyasaba Allah Ng'abantu abawulira amaloboozi nga n'omukyala gwabira ne gwazaddemu abaana amuwulira ddoboozi yamusaba kulaba ku mukyala we second saaga. Bw'oba kitegeeza okuba nga tolaba nga n'olugoye Shalom lwoyambadde Shalom olwo bintu tuzanyisa ffe nga tubifuula nga bya kisi. Tuwoza bya kiri kyabuyo kiri nnomo kuba tubirina. Lwaki Shalom nti nze nagaggawala? Nina bye nneerabako nga ndi mugagga era nze obubonero bw'obugagga mbulina. Obulako obuzi sente. Enzirina kuba nze zennina zimmala kuba ne mu kyalo obbiba nga benna nabo sibalaba. Shalom abantu bafa mu kyalo tebatubikira. Tandikiraawo teekayo pulogulaamu endala. Nyakuwasa. Leero nkuwa video sa. Banaye mbajjukiza gundi Nana Habo Mouthwash amannya agaluma nga amannyo gakuluma olira ludda lumu bw'osayo ky'ebinyoga gasanyalala genda mu supermarket obamudu akubyonna ogule Nana Habo Mouthwash agwali obwe ebintu by'Uganda bitukira abantu genjagala Nana Habo Mouthwash. Dokita Muziri mu migadde. Yo ewa Nana. Mumanyi Dokita Muziri mu migadde. Yo ewa Nana. So mukwesa Nana ayina omutima omulungi. Agaba sente. Musula bulungi mweraba. Je bigenyo kisa kyenda.